kalipagano k'ebidduka wano e Mengo ssaako ne ku Namirembe Road nga kino kiviiridde ku mpaka z'obugaali ez'abavubuka ezategekeddwa mu Lubiri e Mengo. Abantu abamu balabiddwako nga bava mu bidduka byabwe nga batambuzaawo ebigere okweyuna obudde okugenda ku mirimu gyabwe gye bakolera nga bagamba nti nno jaamu abalwisa ate nga amakubo mafunda ekiviirako n'abantu nabo okukwata jaamu ng'era abantu nabo oyinza olowooza z'emmotoka nga beefuutise mu makubo tewali muntu w'ayita. Akalipagano gano ak'ebidduka kakosezza nnyo bano abantu abakolera ku nguudo we bateeka ebintu byabwe we bakolera ng'era beemulugunya ku kalipagano k'ebidduka bino. Era abantu bangi bettanidde omukolo guno ogw'obugaali ez'empaka z'obugaali nga bangi balabiddwako nga bagenze owagira empaka zino. Nsigadde nze Nantumi Irene, MRU TV.